Kabuye Semboga ni Munyimba Uganda. Nebazanyo abantu abamwate nembayingira kwenye za mwezi wiki kwa collaboration. Nezibalo bayingira tawa wakangera ngosini yanga ensonga. Ladies and gentlemen, this is Mampita Rasta Room MC. Ngenda kubera MC, Master of Ceremony ku Nakolwo. Jakubera both Master of Ceremony and microphone controller. Ebintu bibiri muri mwenjawulo kujja kunonyereza akolabe. Patrick webale kulembera ku kintu kino kubanga COVID yatukuba emyaka ebiri mabega nga tumaze n'okukola launch buli kimu press conference wali ku Serena. Then all of a sudden tugenda okulaba nga Muzeeyi agamba we shall go for a lockdown for 3 weeks on the way, then we shall see thereafter. 3 weeks nefuka emyaka ebiri. Naye nga tuli wano kati tukomyewo. Kakati kwolwo tugenda ku celebrating ebintu bingi. Not just music, tujja ku celebrating the fashion, to celebrating a lifestyle, to celebrating energy, ne music. Jango olabe kiki bayita music omulungi, timeless music, music ali classic, music azimba, music owenjawulo n'owebiseera bino. Okitegera, si music nga tugende mu kikaddena tuli babandana. Okitegera. Kale aba TNS, Team No Sleep, Jeff, Grenades, Pinky, ne Roma, buli mukwano gyange badde nsanga busaze. So anyway, kati kwolwo mujje mulabe kiki bayita fashion. Nzijukira mu 1970s abasinga abali wano mwali temunazaalibwa Uganda yakyazako OAU conference. Kati ekyambalo ekyali kyakabi mu biseera ebyo ekyambalo ky'ekitengi. So kwolwo jangu olabe Rasta Robe MC nga suiti ey'ekitengi ne kawunda suiti y'olubugo. Olwo okotegere nti twanyumyanga ffe tumanyi kiki bayita fashion. Njala nnyo okwebaza abayimbi bano bonna. Of course, Betty Mpologoma, mwenna music mwamwe namukuba ku radio Sanyo, CBS, Nechi, yes, super webale nyo kirabika nkaddiyo obuwongo Lady Mariam, Zigidi, olina Mike yakabi, Romeo Kookie tetumitingangako naye mbadde nkugoberera kubanga awo nali already maze okugenda Bulaaya. Wabiri Sanyo, Kabuye Semboga, of course, Mr. Okwi, thank you all so much. So, let me turn to you. Fena Ngasatu December Serena Hotel Tuchipena Chi Nalo. Cool running, maximum respect, Ja Rastafari. Sija kama namba ni muziki abalimba mutwako wa Kongo, South Africa, you just feel like joking. Music wa Uganda ali kuserengeta akwa zibane sene bana mule mukimanyeje because nze nyimbolimba duwangale emyaka munsingeyo nigoroba mu muyimbi no tulina olimba longa okuweza life span y'emyezi omukaaga n'obuvuga that's not music. So tugezeko okuvanga tudda ku nnono za music tutuwale kitya mu music
bwe tubafenga abagenzi mu bya production bwe baki erike eja Japan, Rwanda, South America ne China. Bw'oba oyimbye mu bimbo flatins ky'oba okoze ne mu ggulu. So digital era eyo ekikoze mu internet production tekyabeerawo omuntu afuna ka computer n'agattagana bibiiti n'ateekako autotune n'asumya abantu. Noyita omuyimbi ng'afuuse sita naye ng'omusastainingawo z'oluyimba lulwe lulamba sita nga tafulatinze atatu. Ndowooza mwami Patrick alese ekikadde kijja kubanga senga fulamu zozi zibeerawo zijjukiza abayimbi abaliwo nti mumanyiddwa naye timumanyi kuyimba. Mumanyiddwa naye timumanyi kuyimba. So and it's not too late. So tulina okubanga twemulesimu ekikadde then tubanga tugenda maaso. Akasembayo ku ekyo Ibra nti music takaddiwa ffe tetuyinga basambi ba mupiira. N'abakwano bange beetaaga kuyimba nabo Abafirika okulimu ab'emyaka 75 ne bakulaga nti bakyayimba ddala ffe twafuna ekirabo kyonna kyatuwa paka kufa. We are not supposed to retire. Era bagamba muno abasooka mulekera abato no omuto gw'olina okuyimba n'okufumbika abakadde ate n'okukolokola ki oyitawo. So tewali kyo era nzizaamu amaanyi baganda bange ababivaako abamu babivaako lwa busungu. Agenda ku radio station bamuzalawa oluusi nanise eziriwo tasobodde zigendako zigendeko okiba kitala kuteeka mu radio teekamu because we miss your quality. Nomyaki shambada zigiri tumisinga music wamwe ennyo sometimes Abanigeria bo bagenda mu competition etegeerekeka.